Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'oli ebikajjo kitegeeza ki? Bangi bakibuuzizaako nti omuntu okuloota ng'oli ebikajjo kitegeeza ki? Kale ekintu kino kirina ebintu bibiri. Jjukira nti ebirooto ebisinga birina sides bbiri. Waliwo ebirooto nga birina sayidi ennungi ne sayidi embi okusinziira ku ngeri gy'oba okirooseemu. Okuloota ng'oli ekikajjo, bangi bali ebikajjo nga biwooma. Era ekikajjo kiwooma. Kale oli asobola okukitwala nti agenda kuwoomera ensi eno ng'ekikajjo ekyo bwe kiwooma. Naye ate singa oba olidde ekikajjo nga tekiwooma, kuba gyebiri nabyo kyo kiba kitya. Ekyo kankikomye awo. Amakulu amalala gaba gakulaga. Jjukira ekikajjo kino kirina kye tuyita ennyingo. Ennyingo. Era oli omugamba nti ntemerako ennyingo 2 oba 3. Naakutemerako ennyingo z'abayagadde. Era n'ennaku zino babitundira mu nnyingo. Kale kino kitegeeza nti obulamu bwo butambulira mu nnyingo. Obulamu bwo bwa struggle, bumenyekamenyeka. Kansabe mukitegeere. Obulamu bwo bumenyekamenyeka. Emirimu gy'okola tegiwangaala, gikutuka. Bw'ebeera office bakugoba. Bw'ebeera ddiiru emenyeka. Kuba jjukira otambulira mu bitundu, mu nnyingo. Kugatta, kwegamba kulinga kugatta. Obulamu bwakugatta, bwakupanga. Mu bintu by'omukwano bakiyita relationships z'obeeramu zimenyeka. Tosobola kubeera ne kye tuyita stable relationship oba marriage. Emikwano gyo leero olina guno, leero olina guli, leero olina guno, leero olina guli. Towangaala nagyo. Obeera ng'obulamu bwo bwakupanga bupanzi. Nga ne buli kintu ky'okola kirikutuka. Oli newagamba nti ngenda kukuwa ssente enkya ssaawa bwe ziti. Ddiiru eyo erina okukutuka. Essimu oba evaako, waakiri enkuba etonnya olunaku lwonna. So omuntu okuloota ebikajjo, bw'omala oloota ekirooto ng'ekyo, nga bwe mbabuulidde, tunula mu bulamu bw'olabe bubadde butambula butya, ye ate butambula butya. Oyinza okuba ng'ogamba nti nkyeka mpooma, naye nga kumba obulamu bwo bwakugattirira. Obulamu bwo bukutukakutuka. Ne bwe gibeera emisomo gyo gikutuka. Bw'obeera olina ekintu ky'otandise tekiggwa era tokimaliriza, kikutuka. Bino byabo abalondemu. Era abo Katonda babalonze okuwuliriza vidiyo eno, okuwuliriza vidiyo zino ne bajjamu amakulu. Subscribinga era osharinge, obuze n'ekirooto kyo kijja kuddibwamu.